Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbabuza kwa mwenna mikwano jange abalabi ba Tawira Radio Tawira TV kansubire nti muli bulungi. Program Omuvubuka wekye'yo tuyingiddewo ate tubeerenga tubaweereza kiki ekigenda maaso nenga mbajjukiza nti banafe abatuteekamu ensimbi mu program eno okuba nti buli omu agiraba gyagirabira be banafe aba Mariam Foundation Uganda nga bano bayambako ku muntu oyo aba yeetaaze obuyambe mu ngeri emu oba endala. So gwe wenna ali eyo ne woba oyina ssaati ne woba oyina kikopo peeni oba kitabo kyonna kyonna beera nga oddukirirako ku muntu wa wansi tulabike nga abantu bano abeetaaga obuyambi tubayambako. So oyita ku namba y'essimu eri 055 446 5563 ate tubagamba wamu ne bannaffe ababa beetaaze ebifaananyi vidiyo oyina nika oyina okwanjula oyina baby shower tuyina bannaffe aba Motion Empire tebakuba kifaananyi beererula beera ng'obakonako bajja kubanga bakuwa services ennungi ddala ddala. Osobola oyita ku namba y'essimu eri 055 446 5563 beera nga obakonako ayina okwanjula tugenda mu Ramadan bannaffe aba Motion Empire bajja kutuusaako services ennungi. Olunaku olwaleero nsisinkanyeeko ku bavubuka b'ekyera abakyala envuumuulo tugenda kuba twogera ku bintu ebyenjawulo abakyala baakolamu nga bemubalaba bonna tugenda kubanga twogerako nabo tulabe ate kiki bubaka ki bwe balina olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tulina emiramwa gye tugenda okwogerako era nga abantu bano bagenda kubanga boogera ku bintu ebyenjawulo. Omulamwa gw'olunaku olwaleero tugenda kwogera nti tugenda kubanga tuwa comparison love ya wano ne love ye Uganda. Like abantu abawala abali wano bagetinga batali too excited omuntu wali wali e Uganda n'ali wano naye asobola eyo bateri love oba ku kyeyo. So tugenda kubanga tukompeyalinga love ya wano n'eyo ku kyeyo. Kantandike n'omukyalo nasooka weyanjulireko omulabi wa Tawira Radio Tawira TV. Banange mwenna abalaba Tawira Radio Tawira TV n'abawuliza Tawira Radio amanya gange nze Milly Millicent wano ku program Omuvubuka wekye'yo n'omwana muwala ow'enkima omubwati nga tetonnagenda wala katusooke noona tweyanjulire kusooka weyanjulireko omulabi wa Tawira Radio Tawira TV. Omulabi wa Tawira Radio Tawira TV amanya n'eddoboozi nze Emilly Milly owakabi kuno mulundi gwange ndooza gwakubiri. Lwaki weeyita wakabi kibiki bikufuula okuba owakabi? Omukyalo ono aludde ebbanga ppanvu nga mbuuza lwaki ndi wakabi ne ku mulundi guli yakimbuuza ne mbasuubizo kibagamba. Wali wali eyo nga takimanyi nga yakatandika olaba program kimugambe kiki ekikufuula owakabi? Byennyina ebyakabi weebiri mujja kubiraba essaawa yonna ndi eyo nfumba naye nga weebiri era babimanyi. Nga sinnakomawo kantu kansookera eno yennyini tugenda kubanga omuntu leero tugenda kwogera tugenda comparing love ya Uganda ne love ya wano. Abantu omuntu ali wano like asobola kuba atya excited oba omwami asobola kubeezesaawo atya mukyala we kuba nti beeyagala tugenda gikomparinga ne Uganda. Woba ogikomparinga love ye ku kyeyo ne love ya Uganda ogiraba otya? Nsuubira si yanjawulo nnyo kisinziira ku muntu engeri gy'aba omuntu igwa kennyini gw'ogifuula ey'enjawulo naye nga tewali kyanjawulo kiriwo ku love ye ku muntu ali e Uganda n'ali wano. Kisinziira bw'oba oli Uganda ng'omwagalwa waali eno kiba kyanjawulo manya. Kati eyo tuba tuzze mu love ya simu kwekubira amasimu kwogerezeganya kukola ki. Naye bw'oba oli wano nga n'omwagalwa wamuleeta ng'ali wano era kisigala kyekimu kuba tewali kyanjawulo. Tewali kyanjawulo kishuukamu nti ate eno love ya ku kyeyo ate eno yeeri as long as omuntu gw'oyina y'omu y'oyo bw'ayinza okuba mukyalawo wali naye Uganda n'ojja naye wano kisigala kyekimu. Oyinza okuba obadde wano n'ogwa mu love n'omuntu yenna omulala ne mweyagala era ng'abantu ba bulijjo era kisigala kyekimu. Tewali byanjawulo nnyo abantu bajjanjawaza. Wenjawulo wakati ya love ya wano ne love ya Uganda oba omuntu omukazi omwami asobola yiisa atya mukyala we wano ku kyeyo nebula nti love okubanga yemu ya Uganda gw'ekintu ekyo kitegeera otya? Love yekyeyo ogikomparinga ku ye Uganda. Love yekyeyo kyenyinjizo gyogerako eri about excitement. Twagala kumanya ku excitement eyo yetya
love yekyeyo yawana ewaffe abamu ogibeeramu tuyinza obba wano kuba abamu waliwo ababa ne love oba relationship nga bali serious abamu tugibeeramu nga tuli excited just because sometimes webowa ate ono akuwa happiness ne weesanga ng'ogiguddemu nga teri real naye olwa kyo tugambe nti love ya wano emazaako kyeyo mu njogera ennyangu esinga kuba mosuli ninayo mikwano gyange oluusi baŋŋamba hello Milly osobola okunfunirayo asobola okuntambuliza ekyeyo bakikola batya ate abo ekyeyo kitambule anti kati sometimes wano mostly tubeera ku wifi mire nga tetunagenda walaka like indako kansoke oyinayo wana gwomaza naye ku kyeyo gobeera naye gwe weemazaako ekyeyo oba oli mukyala mufumbo siri mukyala mufumbo ndi singo singo kuwoomerwa buwoomerwa bawonyaawo oli mukyala olina nawe gwomala naye kukyeyo oba oli mukyala mufumbo nze ndi mukyala mufumbo awedde emirembe naye gwe olina gwomala naye kukyeyo ndamu awo tewolitoleda singo and it's okay okikolo kya gwe omuwala wennaanyirira bw'ati kuwooma nanyumirwa bulamu wanje maama nanyumirwa bulamu bw'omanyi waliwo time weetuuka nga you just have to be you. Madam Mariam, omuntu ali single yategeera ate kuba agambye kuwooma omuntu ali single kati ekigambo kuwooma akijje wate yalaba atya nti awooma omukyala omuntu nga atali single okitegeera akitunnyonnyole wategeera otya nti owooma maama ate ng'oli single omukyala awoobedde omulungi mpoomerwa bulamu waliwo okuba nga you enjoying life you're loving yourself you have fun with yourself abamu nze nasalawo kubeera bwentyo ku kyeyo kino saagala funa anantambuliza kyeyo lwaki mufuna kuba nemanyi siri mulungi mu bintu mire okkiriza nti love yawano yakumala budde oba yakwemazaako kyeyo okikkiriza nze nga nze idea sigigula nti yakwemaza anyway kisinzira ku bantu abamu nga mire wayogedde ye nga ye wayogedde nti abamu okitegeera mulimu omanyi love y'ennaku zino ya mitendera mingi ate buli muntu abeerako nekyayagala kubanga osobola okusanga abaana abamu wano ng'oyo bwagambye nga Uganda bafumbo nga ne wana alinawo boyfriend okitegeera kitegedde awo nga Uganda mufumbo nga ne wana alinawo boyfriend ebyo okitegeera kati ndowooza kyekimu nemire kyabadde ayogerako kiri kyagambye ogwa mu kkuba eryo oba ndi singa Uganda sinaayo boyfriend ne wano siina tugende maaso tunnyonnyole mpozi mbadde ku kinzitukizaamu awo gwako nnyo kyetubadde twogerako okkiriririza mu laavu yawano nti yakwemazaako kyeyo nga enjogera mbadde ngamba nti tosobola kuŋŋamba nti weemazaako kyeyo tosobola kuŋŋamba nti weemazaako kyeyo ng'ate already kati nga mbadde nkunyonyola nti Uganda ng'omuntu agamba nti wano alinawo boyfriend Uganda alinayo omwami kati bano bagamba nti neemazaako kyeyo kati wano ng'alina ono ate ne Uganda ng'oledi akola ki alinayo omwami kati oba kati bwebwe obwenzi nno kuba n'owe Uganda naye osanga naye alinako amubazaako ekyeyo kye Uganda kuba n'ebe Uganda oba kube naye akuba kyeyo kuba bw'aba akolanga ng'omukyalo oli eno ekyeyo kyeki sikimanyi gwaki ngamba mu nsi yo etaliyo n'ogenda mu nsi endala kati sisuubira nti ali ewaka ate akuba ekyeyo kati waba Uganda ng'alina omigugu gye gy'asomba mu owino aba takuba kyeyo mu owino sometimes relationships za wano twazoonoona ekyo nja kyogera bwetu kityo kati nze ogamba nti ndi singa musingo andi ndi okay tukoowa heartbreak omuntu yenna ali nnoma asobola okubeera singo ng'ali okay oba oli ku bino ebya Serena Butter tunaatera ofaanagana naye tukoowa giving in too much n'osuubira you expect n'ogamba manyi twesuubiza embaga ebyo ezo relationships ezasooka
twesuubizanga this and this kati ate omwana w'ekyeyo kyaliko batono abeesuubiza ne babeera consistent nti oba tetukyayina nsonyi akafa ensonyi edda twayinangayo cultures otya kino naddala ewaffe gye tuva nti nga tutya ebyobuwangwa tutyo swala newe tutuuka ku kyeyo ensonyi ziva tuba twemanyi naye tuyina eno eŋŋombo yegamba bagigamba bajogera batya ekibeera e Dubai kisigala Dubai ekibeera Abu Dhabi kisigala Abu Dhabi maje so kyenkola eno wonsanga eri ewaka I'm a good girl there kyekiraga nti tewali yena amumanyi talinayo maama we talinayo taata we talinayo muganda we ate most of the time abasinga bagamba nti bw'oba onsanze nnyina kyenkola ndeka okitegeera tuneesanga e Uganda okitegeera omanyi tomanyi oba omanyi oba tomanyi oba ontegeera oba wandaba oba nasoma naawe ndi wano omanyidde wano twekome wano bonsanga Uganda mba mulala nnyo kitegeera abo wennyini njagala okubuuza Uganda osobola okuba mulaavu n'oba n'omuntu olagala leero katugendeko ku cafe Javas wano omuntu alina omukyala asobola musanyusa mu ngeri nga ki wano ebifonga biyitirivu ebyokusanyusaamu abantu kitaba kifo like omuntu osobola maintain ngotya mukyala wo nga ne waba mwami wo kuba Uganda bintu tujja kuba nti tuli maka tugenzeeko wano tugenzeeko ku Serena tukoze kino wano omuntu asobola ku making atya love eyo nesigalawo nga weeri ebifo bingi nnyo kati leka wembeera wano nsobola mbeera nkola kisinziira ebiseera bisinga mubeera bafumbo bw'obeera oli ku mulimu ng'okola ng'oledde olina marriage certificate na buli kimu oyogerayo n'obagamba ndi mufumbo kati n'obagamba nti omwami wange abeera off every Friday oba every Thursday abeera off bw'obategeeza bakama wanaaba n'abantu barespectinga nnyo omuntu omufumbo bw'obagamba nti ndi off n'omwami lwe lunaku lwe bamuwa olwadde off Friday okitegeera musobola okusanyuka musobola okugendako ku beach okitegeera musobola okugendako mu hoteli ez'enjawulo ne munyumirwa waliyo ebifo ebisanyukwamu bingi waliwo ebifo bingi nnyo musobola okugenda ne munyumirwa okitegeera kati olaba kati ate wano ate tewali nnyo expensive nnyo ng'ate Uganda cause wano waliwo ebifo nga byabwerere free of charge nga togenda kusasula okitegeera waliwo beach ez'obwerere ng'ogenda otule n'omwagalawo munyumirwe waliwo compound bakola compound ennungi ennyo ng'olinga ali mu bumuli Uganda gundi kize tuyina bu garden kize tuyina ezennungi ng'omuntu ayinza okulowooza oli mu garden za bbeeyi naye nga toyina wabula ow'ennansa nale tulekeemu naawe eyina gardens ennungi garden city eyina garden ennungi ku Centenary Park bagimenya by the way it was ekifo ekirungi woobeera n'obanga waliwo neewalala nga bugoloobi ku bambuuti okay kakati omuntu Uganda omuntu osobola okuba nti obeera ne mukyalawo owa buli kaseera wano laavu eyawa nebeera ya kusimu beera eno ntambala sikutambala laavu eyawa n'omuntu osobola omukubira kifaananyi kine wana abantu babeera bonna oba kyawukanamuuko wana abantu babeera bonna laavu yawana abagirina babeera bonna waliwo n'abatagirina eriyo abatagirina abakoowu nga tompunyiriza sikuwunyiriza kitegeera beera eyo mbeera eno bagiyina abaana balina laavu wano eno ne beeyagalira ddala naye ate laavu y'ekyeyo ya ssente tosobola laavu yakyeyo nga tewali ssente laavu y'ekyeyo esinga ya ssente tuve mu bino nti laavu weeri oba teriyo si laavu yakusemu I love you I miss you laavu ya ssente osasula wensula ngula byakulya omusajja yalina osasula woosula oba weewe ebbeeyi ate oluusinga nazo wasula gwe ye n'agula ebyokulya wanje ddamu awo okay omuntu yeekyeyo mostly tuve ne ku yeekyeyo keebe yeewaffe bannaaye tuve mu bino nti oba laavu ekintu kyonna kinyuma kiri mu kasente Uganda mostly abasajja be basinga oteekamu Uganda abasajja be basinga oteekamu era omukazi abeera era omukazi ye ssente zaziyita za kikazi omukazi abeera ng'akola ng'afuna emitwalo 3 ng'omwami akola afuna emitwalo 4 okitegeera nga range eriwo ya mitwalo 10 naye ng'omwami asasulako ennyumba
alabirirako yagula emmere yagula buli kimu naye ng'omukazi olumugambe ezize sente ya kikazi ekimuyisa omusajja kulabirira omukazi ayina leka ne wano erebeere ya kikazi era omusajja kaakole buli kimu lwaki ogamba nti want to sharinge gw'osasula emmere ayinza obbanga amusingako ku mulimu gwakola wano okusinga omulimu bw'oba musajja alina kuba musajja mpozi nga boyfriend ekituleeta ku kyeyabakyala abamu kuyambagana so w'otuuka wano oyina relationship yo something serious ng'ogiyina munno omwagala omwewulira tosobola kola mulekera ate leka nkubuuzeemu akabuzo katono nnyo osobola okuba wano n'omusajja nga takuwa just ng'omwagala bwagazi ku mutima nga wonaayagala omuntu n'ogamba tisoke mwagala naye ne wanampa osobola okubeera naye wano nze oba gwe nga nkwagala nga tokola ki ng'omuntu akwagala just omwagala bwagazi ku mutima naye nga takuwa nze abanjagala mbaagala naye njagala nnyo ng'ompa Mariam yeyo gundi Emilly byagambye ebyagundi okutambuza ekyeyo nti aba kutambuliza kyeyo naye nga tomwagala ku mutima okitegeera nga tomwagala ku mutima naye ng'ogamba nakola ka contract ka myaka 2 osobola okubeera n'omusajja nga takuwa ng'omwagala bwagazi ku mutima nze nganze sisobola naye nga Emilly bwe yagambye nti waliwo abamu abaagala omuntu amutambuliza ekyeyo that means bw'obanga okoze contract ya myaka 2 omwami oyo omufuna ngera wa myaka 2 okitegeera akutambuliza kyeyo omwami oyo nayo mukola contract naye ng'eya company naye bya contract okimanyi bya contract era contract ya company bwegwako n'enzira e Uganda ate oba okyamwagaza kikuba ng'obeera bwa contract oba ozzeeyo e Uganda gye nakugambye nti oddayo nti babeera na babiri oddayo e Uganda n'osinkana owuwo kwegamba ono w'e Uganda sikutambala ku kyeyo Uganda tontambaala naye nga mu byonna love yes relationship enyuma mwewa sigenda teeka wantu we sifuna osobola okuwakkuwa omusajja ku ssente yo ne gwonna nsobola n'ogukwata osobola okugumuwa omusaala gwonna nsobola okugukwata if at all oŋŋambye ekintu nga nkitegeera kiri developmental ffenna kituyamba I can nga ne wataba oba musajja nga nkwana waliwo abantu betufuna nga friends ne mwetegeera understanding eyo nebeerawo ne muyambagana mwekyo n'omanya omuyisizaawo osanga oli musanga naye n'akuyisaawo ne kati mu by'omukwano omwami toŋŋamba nti ŋŋenda mwagala omusajja nkwanye ebireeta omukazi okwagala omwami ebisooka omusikiriza muwa mulabirira mufaako omukyalo okwagala omwami kumpa yampe andabirire anjagale then mwe munaava nange ndabe ekyenzizaayo singa oba omwagadde ye nga tayina katugeze oli wano ku kyeyo oli wano olwedde emyaka gye 2 ogikubye omwami olulenzi luzze luvubuka lugogovu lujjagiidi ne luyingirawo lwapukamingi luyingiddewo ku kyeyo lupya tukitegeera lukyawunya n'ennyonyi muwogo waalyo amatooke galize n'ebitooke byabwe muwogo waalyo lizze olikuddeko livubuka ngula alinyirira bulungi nnyo olyagadde terinafuna mulimu osobola okukwata ssente zo n'okwata omuvubuka n'omuwa ssente zo ezo naye ng'owulira omwagala oba mubadde mweyagalako Uganda naye nga si byebyo ebikakasa ennyo biri awo wetu osobola okukwata ssente zo zonna ezo nga bw'ogambye tugeze ofuna 4,000 ze miliyoni 4 eze Uganda okitegeera osobola okugamba nti omuvubuka ono kankwate salary wange yenna mumuwe okisobola nga tanawudde mu kibuuzo ky'omubuuliza katusooke tugendeko mu bulango bw'abakama baffe tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri naye nga tovaako nga wenkugensinkanya bavubuka b'oku kyeyo bano bakyala bannantameggwa bakyala nvuumuulo ng'era we muziraba nga we muziwulira nga zitunyumizaako ku bintu eby'enjawulo nga program Omuvubuka w'ekyeyo kwe kumanya ku ndowooza z'abavubuka mu bintu eby'enjawulo oba oli awo kinaakyusa obulamu bw'abavubuka ab'omulembe guno omutebi temuvaako tukatukole ku ssente z'abakama baffe tukomewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. Yesu abalungi mukulikeyo okwo mu kuwummulamu kansuubire nti buli omu anyweddeyo olwendo lw'otuzzi nange enzuuno nywedemu naye era kanneeyongere kansuubire nti nga tukyagenda mu maaso n'ekitundu kyaffe ekyokubiri ate era banaye nga mbagamba nti nga bwe tunyiridde bwe muti mutulaba ffenna tuli buwala buto tuli biwala bito atukozeeko make-up bamuyita Dinners Hub tatukozeeko yeererula ffenna ndowooza mutulaba tulinga abaakazaalibwa ebyana biibyo byonna masha Allah
Dinners Hub ali awo ku Alfala Street era ng'osobola omusanga ku namba y'essimu eri 055 2794702 ono akukolako nga woolabye ennyirira abaana abasinga babakolako wenna wano n'olabika birala wano n'olabika birala obukoyeko wenga totemya naye nze mundaba nsaza kimu so mwekwate Dinners Hub ajja kubatuusako ka make-up akalungi nga bemulaba wennyumye nga bemulaba mwanyumye nga bemulaba wanyumye Dinners Hub tojja kutoma baana wano baba wasa ne mugane mufuna ba make-up artist ababakola ebintu ebikyamu naye ono kyakola akitegeera nga tukomyewo mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga ndi n'abawala abavubuka envuumuulo abavubuka b'okukyeyo nga tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri tugenda kwogera nti singa oba oyawukanye n'omwagalwawo buli omu n'amuvinga on singa omukolo gwo guba gutuuse omwagalwawo omuyita oba nedda abaffe omuyita lwaki era woba tomuyita lwaki ntandise naawe neyanziza nnyo omuweereza wa programu omuvubuka wekyeyo amannya n'eddoboozi Milly Millicent Kawomera ku kibuuzo ekyo kyombuuzizza singa tuba twawukanye n'omwagalwa wange nampita ku mukolo kisinziira bbanga ki lyetwawukana ekyo abakuliko ebbanga n'okuwa kaadi eno tuyinza okuba twayawukanye wiiki ewedde enejja nompa kaadi ogenda oba nedda kwe tuba tetwayawukanye kuba tuba twayawukanye last week nompa kaadi wiiki eno tuba twayawukana dda muba mwayawukana dda mu wiiki eno kyoga tasobola kufuniramu budde obwo gwawasa n'amukubira nawe ekidaala bagizimba that means obadde ozannya nange ng'oyina ali serious nze sizannyira ku bulamu sigenda togenda singa babakuwadde kaadi ogenda oba nedda ye abaffe babakuwa oba ogenda lwaki era oba togenda lwaki neyanza nnyo sijja kusukka nnyo ku kyamire kyayogedde nti nti ayinza obutagenda kuba nga bwagambye nti relationship yakuzimba okitegeera kisinzira ate nze according to me bw'oba ompise bwe tusisinza twekyaye mu bbanga ki okumpita kisinziira twekyayidde ki ndyoke nkukyawo olyoka oyagala omulala kisinziira ani akyayi okitegeera kati nze mbadde njagala nze ombuuze oŋŋambe singa nze nga nze amukyaye nga yesi yankyaye nampita obutakanya mwawukanye ogenze bibyo genda ngenze otuuse ofunye omukolo ate bakuyisa oba oyise naye obudde ebbanga eryo limataringa okitegeera nti netwekyaye budde kibbanga ki ate n'ekirala nti twekyayidde ensonga ti mulimu omuntu akikozesa akasonso n'akuyita jangu olabe wekubyeko eggaali wali onnyomerera okitegeera mulimu akuyitisaako olabe embooko jangu omulabe okitegeera mulimu akuyitisaako ate mulimu omuntu omulala nga mwekyaye ne mufuuka ba mukwano nga temubirinaako buzibu n'akuyita just olabe n'akuyita just olw'essanyu nti na moving on naye wa moving on jangu olabe ekigenda mu maaso okitegeera jangu twagaliza emikisa okitegeera kubanga ne ba ex nabo bagaba emikisa okitegeera ate ex aba akumanyi nnyo ex agaba emikisa nnyo ex agaba nnyo emikisa n'okusinga kuba jjukira kati nga bw'ogambye nti ebbanga eryo ex nyiza okuba maze naye emyaka ng'etaano okitegeera gwe maze naawe emyaka 2 that means ex amanyi nnyo okusinga gwe omwami antutte okitegeera oli ow'emyaka 5 aba akusingako ku experience omanyi ne wano omanyi bwe tuba wano ku kyeyo basaba nnyo experience buli wotwala CV experience okitegeera that means ex oli aba nnyinako experience kati oyinza okuba ompise nga gwe kikumpisiza ndage mukyala we experience wali wonna okitegeera yinza okuba nga gye kikumpisiza kati simanyi oba ompise mu saaki okitegeera ekyo nayo kimataringa okay kakati singa ebbanga lino tugeze omuntu akukyaye nga oluvannyuma lw'emyaka 5 3 osobola okugenda tuvudde ku kiri ekya wiiki osobola okugenda n'otawakkala ku mukolo gwa mujjawo kuba mu relationships zino nze kyensinga ogamba abantu it's about understanding
si bino bye twabyelimbanga edda nja kufa naawe. Time comes, obudde buno tebakyafa nabo. time comes, tubeere serious, time comes, ne mu understanding each other, we love each other, naye tetusobolagana, we can't go into marriage. Okitegeera nga waliwo abaana abali real nga baagala marriage. Omanyi kyetuyina kati understanding, ate ndowooza twagwamu n'okukkiriza nti nsobola obbeera n'ono. Naye osobola okutuula otya ku mukolo eyaliko bbaawo oba ogwamujjawo baloole beekole bitya beekole, osobola okutawakkala muli ne wemba muyinamu abaana. Time comes you make decisions, tuyina abaana kyekitugatta, you moved on, I moved on. Okitegeera banyina abaana be batugatta abo tebazzeeyo woowe, omwana yatugatta mmwe, omwana yatugatta nanti buli wajja okulaba omwana awo wennyininyini sisesema n'endya kiwedde nkimaze, tumuvinze on, oyina gw'olina, nina gwe nnina. Baatugamba dda akaddanyuma kassa, lye ebibyo kandi ebyange. Mire singa omusajja oyo tugeze mwekyawa ntata w'omwana, okitegeera n'omuvunga on naye namuvinga on, okitegeera nga ndesa kiri ekyogamba nga ndesa ku kiri ekyogamba nti bakuyise ku mukolo, okitegeera n'ogenda ng'ogenze kulaba mwana ng'omutwalidde mwana kumulaba, katugeze oli Uganda omusajja ali bweru aze n'ebisente bye wa moving on n'owa bodawo otambula oli okola bibyo. Omusajja ono abadde ku kyeyo akomyewo bambi neziddira muze nga zikola kiziwera, ate ng'akozeeko omanyi ku kyeyo abaana bafuna obudde n'agendako mu gyimu n'akola akanyama najja ne 6 pack, okitegeera owa boda akuluusa jjukira kagenda kuzima bakuba n'emiggo, omusajja wattu akuluusa nyakoze n'entumba zino, akozeemu kano, okitegeera akozeemu kano onajja ati, okitegeera akoze omubiri anyirira n'omutwalira omwana. Enkuba e Uganda etonnya, enkuba n'egenda n'etonnya n'efukumuka, oli luva okwayo omutwalidde mwana. Mire wamuvi tosesema n'olya maama, enkuba etonnye, ekiro ekyo mwayawukana, okola otya, oddayo ewuwo n'osulayo, osula naye tosula naye atudde mutuulire. Kanno ko ngambye nkayinako ne experience bawonya nalinnya boda, enkuba yankuba neŋŋaano tuula mu vitiizi y'omusajja n'agituulamu n'omwana we. Nga kiki ekikutuusiza? Wonyiiga waga oyagala nnyo ssente, wonyiiga mweyo embeera ssente ziba tezikya nzeerabira. Mpozi omuntu ngera omuntu talabika bulungi era nga talina ssente. Mire nze Mire nkuwadde example gye nkuwadde nti singa gwe oli Uganda, Mire olaba ekyo kyogera nti oli ku kyeyo nti okozeewo. Mire waliwo wootuuka mu mbeera e Uganda nga n'omuntu ne bwakuyitira omutwalo nga wogenda okugukima ng'olinnyawo boda ya mekamani nagamba ddiramu ng'omuntu akuyitidde mutwalo ogw'e Uganda 10,000 nga wogenda okugenda ng'ogenda kulinnyawo boda ya 10,000 ogirinnya boda n'osigaza ettaano nga 2,500 zikutwala 2,500 zikuza, ogirinnya boda n'ogenda n'ono n'ettaano ka atleast kambeereko n'ettaano mu nsawo. Naye Mire omuntu avudde kyogerako tokitegeera. Mire saagala tulimbe tuli bakazi ffenna twagala ssente, saagala ogambe nti osobola okuga nti omusajja mbw avudde ku kyeyo ayina ssente, ogenze mbusesesema n'endya, nze nabiridde dda. Oyagala kutuwa biwatatulye maama ebyange obimanyi ku ssente, ssente ogimpa naye omumanyiize. Njagala okugamba nti ogamba tosesema n'olya Mire essaawa zino okyogera kubanga weeziri, naye Mire njagala weeteeke mu kifaananyi ky'omukyala ali e Uganda. Njagala weeteeke ffenna twali tubaddeko e Uganda kubanga tebatuzaalidde kuno, tuzze tuli bakulu. Njagala weeteeke mu kifaananyi ky'omukyalo oli akola mmere ya leero nga talina ssente, ng'ayina gw'asuubira eno, okitegeera eyazze. Weebayo nti mulimu abantu abamu e Uganda nga Gayi yali asuubira n'abusuubizi mukwano, okitegeera oba omuwala n'agaana nga Gayi yali ayagala amukwana, ebiseera ebyo ng'omuwala yalabikako nga Gayi talina kyalabikako, okitegeera Gayi n'ajja eno ku kyeyo n'akikuba n'addayo e Uganda. Okimanyi nti bwe tudda Gayi oyo wabazze e Uganda gw'oyagala n'omwesazaako oti omwesemberezaako oti naye n'akola weekulubeesa ku lusebenju naye obatalabikako naye nga kaddira mwakayina era ojja weekulubeesa oli mutima osalawo oko mu mutima n'oga waaye kanzireyo oba ggwe kaliwali oyinza okuddayo ka ssente
naye no nze nganze in real life wemba nkyaye ne wooba oyina ssente mmeka ne wooba onyirira otya ne wooba otunula otya ife ate otutuuse ku nzikiriziganya eyo ne tulaba nti tetukyesobola amazima ga Katonda mu ggulu ne wemba siina kyakulya omwana ne walwala ng'ali ku lasti nga nina kumala kujja ate ompiseemu eggaali ate ndyoke nfuna akasente Milly okimanyi nti Milly omuntu omukyawa nga naawe oyinamu ekigulira magala eddiba naye Milly ng'oyinamu ekikuwaga Milly omuntu alina ssente takyayika abantu balabyeko wali ng'akaaba nga talina omuntu nga musajja onogamba nange kale omukazi omulungi akaabira kyo omukazi omulungi yali badde akola bati omukazi alabika bulungi omukazi naye ng'ekimukabya ssente olowooza abakazi abasinga ekiba kibakaabya ennyo nti mukazi nti omusajja amuleseewo nti oba ssente oba sekisi gwabaddamu oba kiki nti yambu ssente zezibakaabya. Milly njagala okubuuzaamu singa oba muyina abaana n'omwami wo in case omwana ayagala kulaba ku taata nga kuba ogambye oba onyiiza osazeewo musobola okuba nga weerabako kale n'oba teweeraba oba omwana omukkiriza gendako ewa taata oba nawe kennyininyini n'ogendako eyali taata w'abaana osobola we can co-parenting tusobola okuparentinga nenkwata abaana nembamuwa n'abeerako nabo ne waaba nze kati ekyo sikiinaamu buzibu nze ne bukeera ku makya nangamba abaana bange bampe ngenda beera naye Milly osobola okikkiriza ekyo olabe omwami we yalina eyakuzaalamu abaana like obeere ng'omulabako gwenga omuntu akisobola kuba tuli mu kumaliriza programu eno kati nze nga nze kankugambe nze according to me kati nze kankugambe nti nze kankyuse ngambe nti omwami wo singa aba ayina abaana osobola okumukkiriza okugenda ng'omukyala yalina abaana osobola okumukkiriza agenda alaba abaana ew'omukyala nze nga nze sikikkiriza kubanga omuntu yenenene abantu bakyuka kyeŋŋamba omukyala gwayina abaana eyaliko taata w'abaana ajje ewalabe ku baana naye nga mwayawukana nze bwe tuba tulinawo kasente nga tulinawoko kasente nsobola okukkiriza kuba guli gwa musaayi gwe nsobola okukkiriza abaana n'abalaba okitegeera nsobola okufuna omuntu n'abamutwalira okitegeera nga gwe togenze olaba otuukaawo oba oti omusajja n'akugujjukiza ne mujjukiramu butono nnyo nodda ate akadde nyuma kassa akadde nyuma ate kati bwe bagenze ntuukawo wali n'angamba gyebaleko abaana bo mugugu nti ogugo nkutereddawo genda mpola bannange nga tuli mu kufundikira programu yaffe ey'olunaku olwaleero abakyala b'ekyeyo abavubuka b'ekyeyo beefudde ekirala naye nga bambi mbagamba nti kafeesi nga omuntu bamutunyirira ebyana ebito bibubbu bibebbi by'okukyeyo kuno Dinner's Hub ye yatukozeeko olunaku olwaleero asangibwawo ku Alfala Street era nga enamba y'essimu nagibawadde era nga nsobola n'okuba nga ngibaddiramu ne mubeera nga mumufuna bulungi ali ku 055 279 4702 Dinner's Hub mutulaba ffe nawe tunekanye kanyego gwe bagenda okuwoowa gwalina emikolo okulabika obulungi Dinner's Hub obusonga obwo abukolangako era nga tuli mu kufunikira programu yaffe bwetyo omuvubuka wekyeyo kumanya ku ndowooza z'abavubuka mu bintu ebyenjawulo gwe wenaatulaba osobola okugyamu ebyokuyiga byofunyeemu ate ebyo byonna byotalinaako makulu n'obeera nga obimaliriza nga tuli mu kufundikira waayo obugambo obusembayo obugambo bwe ngenda okuwa abavubuka b'ekyeyo obusembayo kyennyinza obbagamba tukole nnyo tusevinge tweyagale nga tonayagala muntu mulala oba nga tonayagala kuyingira mu relationship learn to love and appreciate yourself ekyo kyekiyinza gwe weeyagale kola byoyagala before making omuntu oyo gweyagala oyingiza mu bulamu bwo okuba happy mwekuume ddala ne ku kyeyo obulwadde gye buli awo ddamu okibagamba abaana abasinga tebakimanyi mwekuume w'oba oyina partner beera n'omu tozunga ddeno dderi ne ku kyeyo obulwadde gye buli tweyanzege omukyala Emilly Milly omuwala toyagala kuyita bya mukyala omuwala Emilly Milly owakabi waayo obubaka obusemba tubeere nga tufundikira programu yaffe y'olunaku olwaleero obubaka bwennyinza okuwa abavubuka b'ekyeyo nange sijja kusukka nnyo ku Milly kyenzinza obbagamba beekuume
bakole nnyo okitegeera ate basevinga essente zaabwe ne ssente baba bazisindika e Uganda bazisindika n'obuvunaanyizibwa bamanye muntu kigwosindikira ssente zo wabula si kumala gasindikira buli muntu ssente ndi nazisindikidde jjajja nazisindikidde kojja simanyi ani yaziyina okitegeera so sindika ssente zo n'obwegendereza buli kimu kikole n'obwegendereza ate ekyo kireme kusala kugamba omuntu kugamba nti nalinnyako ennyonyi naye nga bakubuuza kikyolagawo nga tokiina so sindika ssente zo n'obuvunaanyizibwa ola buli kimu n'obuvunaanyizibwa obula sikuddayo Uganda tuwolomera neyanza nnyo neyanzeega naye nawulirako oli mukyala munna bizinensi abantu ogamba ki eggwanga abantu kyenyinza obagamba abantu abali e Dubai abali e Sharjah abali mu Alaini abali Abu Dhabi wano omuntu yenna nga toyina wakusula ng'ozze ng'olinamu akasente ko katono nnyo nina ebisulo ng'olinamu akasente ko katono nnyo nga si kangi nnyo tekakusobozesa genda mu hotelo ziri ennene tulinawo hotelo entono kubanga mubeeramu ennene n'entono tulinawo hotelo entono osobola okujja beeyi yakuteesa ne tuteesa n'ofunewo okusula si munnayuganda munnange kusula kukuba ate ovudde Dubai ovudde Sharjah oyagala kugenda oba ku embassy tolina wakusula ate olinamu obusente butono nnyo ojja ne tuteesa nga bannayuganda n'ojja ne weebaka n'ofuna ekyokulya n'ofuna n'ekyokunywa nsangibwa ku namba y'essimu eri 0522 78849 nsangibwa wano ku Navigate kumpi ne Abu Dhabi Mall oba osobola okufuna buli kimu kyeweetaaga n'ofuna okwebaka okulungi toyanza ate era mbagamba omukyalo ono bannanga alina ebitanda ebirungi omanyi banne musobola okubeera eyo ne musobola ku butanda obubanyiga ebitanda birungi abantu abanyumirwa okwebaka omukyalo ono ebitanda bye kwegaweebaka n'olema n'okusisimuka so mubeere nga omwekwatako ebitanda birungi okukubirira ddala otulo n'ogamba n'okutumira maama akakisa kakobeera ng'otumira ate tubeere nga tufundikira nze ngenda ku just kwebazaako omukyala Dina bamuyita Dina's Hub eyakoze ka makeup yatukolako makeup ate yatwambaza atunda engoye online azitunda engoye akola ka makeup wonna woba omusanze wonna womukubidde ku simu asobola okusanga wonna woba oli afumba emmere eyaffe ey'ekinnansi ey'e Uganda nti ffe tukita ya kinnansi matooke ebiki byonna bijanjalo byonna bikoze bitya afumba ku mikolo oba oyina birthday party oba oyina baby shower oba oyina kuwoowa buli kimu kyonna nakufumbira emmere bulungi nnyo neekusanga wooli yajja okufumbira naawe neekusanga wonna woobeera oli akolako makeup omulungi n'ofuluma ng'abantu bagamba bannangira omugole si ono makeup gwe bagenda okukolako akulukute ntuyo zikuyitemu akulukute yenna omulaba akolako bulungi kuba ffe atukoleddeko wuwe ne tutambula distance mpanvu okujja wano ayi tusigala nga tulabika bulungi omukyalo we bamuyita Dina yenyabo alright abalonyi toyanzage programu yaffe bwetyo wewedde naye nga ntwala kakisa kano okubeera nga neebaza buli muntu naye nga sinaba kwebaza owakabi kawoomera kabeere nga atumirako abantu be tubeere nga ate tumaliriza nange mu kuwumbawumba program njagala okwebaza ku mukyala Dina Hubs yakoze ka makeup kano nga bwe mukalaba n'otwambaza yatwambazizza asangibwa no ku Alfala Street osobola omukubira ku simu era bagibawadde n'abadde atusavinga oba okunywa buno obw'okulya omukyala atusavinze njagala omutumirako ababadde bonna behind the camera baneemwe balokola omulimu guno na omwami Nsubuga abaddewo awo ng'atutereeza sound engineer tubaddewo n'abalala wali babiri bonna babaddewo awo n'ali behind the camera mwenna mwe balokola omulimu guno n'abali e Uganda abavubuka b'ekyeyo mwenna abammanyi ne besimanyi mbatumiddeko twala kakisa okutumirako mikwano gye mwenna abawangalira mu Abu Dhabi China Camp iCard buli omu gyondabira bambi mbaagala nnyo tumirako babola ba Uganda Cranes Abu Dhabi mbaagala nnyo na buli muntu yenna gyali abalaba omuvubuka w'ekyeyo mmwe musinga mwekuumireko ate tubeere nga tubawa ekikyasinze wano mu Abu Dhabi mubeere bulungi mweraba